Natera mbala musaka balunja bagarwa banne komideko bwinti nenyongera okubanirizaako wano ku PJ the news anchor ningamba nti mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okubanga mmugiriko ngera kubanga ate ntandika n'omukramanyiddwa nga Eric Prince ngono no yaliko USA Navy officer weewaawo nga yawumula era nga kati yayingira emirimu eja businessman na chinko mu ggwanga erya America. Ono yavuddeyo n'ekiteeso ng'agamba nti oba oliawo America eddemu okubanga ate ekolonizinga amawanga ga Africa gonna olw'ensonga nti abafuzi abafuga Africa balabikanga balemereddwa olw'obusirusiru bwabwe wamu n'omululu n'obulyake obubajjudde. Agamba nti bano beefaako bokka era nga bakusa mbuto zaabwe tebafa ku bantu bebafuga nakubanga ate bakulaakulanya ensi zaabwe nga kino nno kiviiriddeko bannansi mu nsi za Africa okubanga ate beeyiwa mu nsi zaabwe nga bo abazungu okusingira ddala mu America nti ekiviiriddeko obaolyawo kati ne America okutandika okubanga ate efuna obuzito obw'amaanyi ddala gyeri. Jjukira nti bannansi bangi begumbulidde omuze gw'okubanga ate bafuluma Uganda wano mu ggwanga ly'etu Uganda so okuba mu akafaananyi nti bwe kiba bwe kityo mu ggwanga ly'etu Uganda olw'ensi endala kubanga bannaffe abali mitalo mayanja bakugamba nti waliyo abavudde Nigeria waliwo abavudde Cameroon Senegal bakulaga nti ensi ezisingira ddala zivuddeyo ewaabwe ate bolekera mu nsi zino enenene oba ezaakulaakulana basobola okulaba nti bakyusa obulamu. So ono agamba nti bano nabo kibaleetedde akazito nga bo bannansi b'amawanga amanene so n'olw'ensonga eyabadde ateesa nti bagende mu maaso okubanga bakasuka eri abafuzi ba Africa abatoletole kuba oliawo oba oliawo balemereddwa bo aba America bagende mu maaso okubanga ate baddamu okubakola ki okutwala ensi zino mu maaso. So ekyo nakyo bagenze mu maaso okubanga ate bakyogerako tetumanyi bakinaddamu kubanga kirowoozebwako naye nga kyolina omanya nti gwe nga gwe weetaaga okukimanyako. Mu video yaffe yasoose yassa ebigambo ebyogeddwa omukramanyiddwa nga Fred Enanga tebyawuliddwa so neetonda olw'ekyo ngenda kubanga ate nkuzanyira video ya Enanga owulire biki byayogedde ku musango oba ku nsonga z'omukramanyiddwa nga Pressure so nga ate maaso awo ngenda kutuusaako omukramanyiddwa nga Kabaya yavuddeyo oba Kabaya yavuddeyo kubanga ate ayogera naye ku nsonga ya Pressure era n'ategeeza oba n'alabula mmwe mwenna abaasanyukidde okukwatibwa kwa Pressure ye nga ye mu ntegera ye aina kyalengera mu ekyo. Uganda and also Uganda Kingdom. You are aware our crime intelligence task teams carried out this arrest on the 17th of February where one Musana Ibrahim aged 27, a resident of Kabuga in Mukono and also a resident of Chira Road was picked following a series of reported hate crimes, acts of incitement to violence, defamation of the Kabaka of Uganda, the Katikiro, and a lot of offensive communication through various digital platforms on TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, and so the suspect was handed over to the Directorate of CID in Chibuli, who are now processing him on these various charges of misuse of social media, hate speech, malicious information under the Computer Misuse Act and incitement to violence. We are actually transcribing over 50 videos of anti-Kabaka sentiments that are vulgar, abusive, hostile and defamatory. Why we are transcribing them is for evidential purposes. We are aware that a large section of the people of Uganda and well-wishers are not happy with such negative statements, ugly speech that is so embarrassing and highly disrespectful of the Kabaka of Uganda, the Katikiro of Uganda, and the Uganda Kingdom. We are all aware that devotion of the Kabaka of Uganda has long been the pillar of the Uganda Kingdom and which must be preserved at all costs. As a country, we have very, very strict rules against acts of incitement to violence, hate speech, and all other forms of offensive communication. We therefore cannot and will not tolerate violence incited and motivated by hate speech due to the devastation and unrest it can cause in our communities. Therefore, as the joint olunaku lwa leero ndabye abantu bangi
muli basanyufu nti omwana abadde avuma Ssaabasajja Kabaka yakwatiddwa. Naye nze ku ndowooza nge nzize ndowooza nga sinnayogera kintu ekyo ti omwana ono buli lunaku kyabadde anoonya okusinziira ku bigambo bya Zzenga ayogera nti tuyite Ssaabasajja Kabaka tugende tukole emikolo bwe situukiriza mikolo banteeke ekkalabba. Kooti ono omwana gwe mukutte bagenda mutwala mu kooti jjukira mateeka. Oyo omwana y'omu agamba nti Ssaabasajja Kabaka mutabani wa Amini. Kooti esobola okugamba tugende tukebere mu famire ya Idi Amini dada tutesitinga omusaayi. Ssaabasajja Kabaka nga tumutuusa ku ekyo bajja kutwala omwana oyo mu kooti oba ebutabiko mukebera bajja tuga omwana simulalu nga akatego tukaguddemu. Tulina okuba abeegendereza nnyo mu abakyajaguza. Waliwo ekintu ekiri emabega ennyo abantu abalala nga tolowooza nnyo ky'otasobola kutegeera naye nga kyabulabe nnyo okukwatibwa kw'omwana. Nze sikulaba ng'obuwanguzi wabula ndaba nti levo erinnye ku ddaala eriddako, wabula ate eddaala eriddako ligenda kuba lya bulabe nnyo okusinga ne bw'abadde wali ng'ayasama. Bannamateeka be bagenda kuvaayo tulabe katemba wano mu Buganda. Abaganda bannange wadde toli Muganda waliwo ekigenda mu maaso. Buno obubaka bubwo full figure muganda wange nsaba ottemuuko ku bigere mu nsonga z'ebyokwerinda bya wano byafuuka bizibu. Olwaleero ogamba wakutte pressure naye tomanyi gyali. Singa bukya pressure ne bamubuzaawo ng'abantu abalala abazze babuzibwawo ensi ogenda gigamba ki? Nsaba owo omugasa akatabo k'otambula nako ofumiitirize otegeere ow'ekitiibwa Prime Minister kyayitamu okuva lwe yayogera nti amanyi kibalama gyali. Ebyokwerinda bya wano tobigala nti ng'osobola okwekubya omupiira. Empapula z'olaga wawandiikira Kibuli CID headquarters omuntu bakugamba Ssemwayi eyamukutte. Mbadde nsaba baganda bange ffenna abawagire NRM simanyi tuwagira Museveni simanyi Muwoozi tuyambe banaku bannaffe tuve ku bantu ab'amaanyi abeesobola kubanga entalo zaabwe zonna tosobola kuzimanya. Gwe lwaki olowooza nti Obuganda busobola okusirika nga bulina gavumenti nnamba nero faamu z'otamanyi? Lwaki olowooza Museveni asobola okusirika ng'omuntu amuvuma naye nga gavumenti nnamba ayina amasomero g'abalooya ayina law firms ayina abaana baweeredde bonna ne basirika? Olowooza bakulaba batya? Gwe lwaki olowooza basirika abamulyamu? Gwe ne weetetegula nga tolina na ofiisi mu gavumenti emu. Kasobola okuba akakodya akasobola okuleka kaaliyayo wansi. Manyi oyinza obutategeera vidiyo eno naye nsaba ofumiitirize kuba tomanyi pressure gyali full figure. Singa bukyenkya ne bakugamba nti pressure mulambo n'ekifaananyi gavumenti ekyafulumye n'ekyegaana kuba gavumenti etabifaananyi ekola press release nti ono tumukutte. Bakugamba bootawaabirangako musango baakutte omuntu nga weekulembeza. Singa bukyenkya omwana oyo ne bamupiininga omusango nga gwakutta muntu gwatatta. Singa bamupiininga ekintu kyonna ekitabadde mu bwongo bwaffe nga gwe weekulembeza nti nze yamukwata. Ogumala otya? Full figure. Nkimanyi amaanyi olina mangi ne ssente nnyingi z'oteeka mu balooya okulwanirira abagagga abeesobola okulwana entalo zaabwe. Badde nsaba tulowooze nnyo ku banaku. Baana baleepingiddwa balemeddwa okufuna justice. Abantu babbiddwako ebyabwe mataka. Lwaki faamu yo tetunulako mu nsonga za Monaco? Erwanirira Pulezidenti Museveni ne Kabaka abalina gavumenti ennamba. Bannange nze kankubuulire kino muganda wange. Nsaba tuwagira abantu bano nga tulinamu ku bwongo ge mazima ga Katonda mu ggulu. Kuba enkyo osobola okwekubya omupiira. Gwe lowooza nnyo lwaki tuwererejja kuno ne Bobi Wine naye nga Pulezidenti Museveni alina gavumenti nnamba, alina abaana baweeredde, alina be yawa emirimu, tebavaayo kwerwanirira. Gwe atali mu gavumenti gwafa n'omusajja. Nze mulimu ebintu kati bye nasse ku bigere era eyinza obutaddamu kumpulira nga njogera ku Kyagulanyi. Mala kulingiza nnyo
asasula sente za gavumenti alina kyayogedde. Museveni gwe yawa ekifa alina kyayogedde ku Kyagulanyi ayagala okukyusa gavumenti yaabwe. Bw'aba talina kyanyiza oyinza obutaddamu kundaba nga njogedde ku Kyagulanyi. Lwaki olowooza abali munda teboogera? Fa abeererejja. Omanyi otyo babo balina kye bamanyi. Gwe ne weekulembeza. Amazima ga Katonda mu ggulu ebintu bya wano byakyuka nnyo, byafuuka bizibu tubigooyinga essiro. Oyinza okweteeka mu nsonga ng'omuntu gwolooza poliisi emulina nga temulina. Oba nga mufu wajjo. Kuba tetusobola kudinayinga facts eri abaawambibwa wano. Abantu babanja abantu baabwe. Ekyakibalama kyatuula mu Prime Minister nga weekulembeza mbu amagye gakutte omuntu mu nze yamukutte. Mwannyinaze tutemu ku bigere. Tusobola okusigaza essango lye tutamanyi bwe tuliriwoza. Abantu basobola okubanja kibalama gw'otaakwatako. Nkubuulire eno gavumenti si gye weekulembeza mu buli kimu yeeba ne pulaani B ne C ng'ate toli kubateesa pulaani ezo. Busobola okukyenja nga bakubanja puleesa gavumenti esirise. Owooza nze yamukutte. Ogamba ali Nalufeenya ate ali Kirinnya ate ali Kigo ate ali Makerere ali eno. Abasibe okuva mu kibiina kya NUP abakwatibwa amangu ddala ng'okulonda kwakaggwa olunaku olwaliro baleeteddwa mu kkooti y'emagye wali eri Makindye era ng'ekibiina ki NUP kimaliridde okununula abasibe 28 abakwatibwa ku misango egyekuusa ku byobufuzi bwe kisindisa ababaka ba paalamenti 8 ne mmeeya w'eggombolola ye Makindye okubeeyimirira kakalu ka kkooti batandika okuba nga ate bawoza nga bava bweru. Kino nno kiddiridde okusaba kwabwe okuzenga kugenda maaso okusuulibwa mu kasasiro ebbanga lyonna nga tebabawuliza nga babagamba nti abantu be baleeta okubeeyimirira tebasaanidde. Weewaawo bino byonna bigenze maaso okubaawo nga bannamawulire baakasukiddwa wabweru. Tuzzeekeru yeno bo abasumba b'Ekereziya Katolika bonna mu ggwanga bagenze mu lusirika olugenda okumala wiiki nnamba nga lugendererwamu okusabira eggwanga lyattu Uganda wamu n'Ekereziya yonna. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemogerere asabye abakristo abalina ensonga ezeetagisa abasumba mu masaza ag'enjawulo okugira nga balinzeemuko okutuusa nga olusirika luno luwedde. Awo nno we basinzidde n'okuba nga basaba abantu okubasabira nga bali mu lusirika luno. Amangu ddala ng'omukulu Gravity omutujju atandise okubunyisa enjiri ng'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu alina omutima omubi olw'okuba oluyimba lwe copyright strike ne luba nga ate luggibwayo ku YouTube. Omukulu amanyiddwa nga Sadan Magic avuddeyo okuba nga ate ayogera ku nsonga eno. Anawandiise n'agamba nti this is to inform the general public, particularly creatives, that I, Sadan Magic, as one of the music producers and directors of Firebase Entertainment, have taken the initiative to protect our compositions against unauthorized use. We want to emphasize that we welcome any creative individual who wishes to use our work, provided they do so through proper channels and without undermining the dignity of our artists, notably Bobby Wine. We urge anyone interested in utilizing our work to do so through legal means to prevent any inconveniences. Thank you for your cooperation. Bwati wawandiise ng'agamba nti avuddeyo kubanga bannanga abategeeza mwenna in particular naddala mmwe abakola music byonna bali mu entertainment industry nti ye Dan Magic ye yagenze maaso okubanga ate akola ekyo Gravity kyaga nti Bobby Wine yakoze ki yakikoze ye yavunaanyizibwa ku channel eyo mbufunze. So n'ategeeza nti agezaako okuprotectinga waka waabwe obutagenda mu mikono mikyamu bakukozesebwa bukyamu wabula nga ate agamba nti baaniriza abo bonna abalina endowooza nti singa oba oyagala kozesa bintu byabwe like music oba oyagala kozesa luyimba lwa Bobby kuluddamu oba kozesa ngoma jangu gye bali obatuukirire mutuule mwogere mukanye bo tebajja kuba naki na buzibu. Okiwulidde dana okubanga ate ozanyira mu bintu byabwe nga n'okubasaba tobasabye wabula kyasaba obeere ng'oyita mu mitendera emituufu.
Songa ate kusaidie no banji bavuddeyo kubanga ate beemulugunya ku mpale omukulu Robert Kyagulanyi Center mujiri yayambadde. Ono yagambye nti yenne yatunze ekipale ekyo mukama akulaba tugenda kutuga. Bobi Wine n'avaayo n'agamba nti eyo gye bayita empale mbaaya. I literally smuggled sudden magic into the BAFTA Awards nga mukwese mu kipale. Owulidde nti empale bagiyita mpale mbaaya. Yagenze maso kubanga ate akukusa Dani Magic n'amuyingiza eyo gye babadde ng'amuyisa mu ekyo ekipale. Anyways, abamu bagambye nti eyo empale omukulu amanyiddwa nga Brands yagitunze. Naye nga eyo nkujja yongera kubanga ate nkozza ku mwana muwala amanyiddwa nga Antaira. Jjukira nti omukyalo ono yavaayo n'akozesa omutimbagano gwe n'awandiikako obubaka obwali bulaga nti ye ne SB4 they are no more. Naye olw'okuba nti munange baali baakava mu interview wali eri ku Sanyuka TV eyali ejjudde kihabatini ekiyitirivu nga beesuubiza ensi n'eggulu. Kino kibeeredde kizibu abantu okubanga ate bakikkiriza nti ddala kituufu the couple ended in tears. Wabula lunaku olwalero omukyalo ono yakyaziddwako omukyala amanyiddwa nga Ruth Kalibala mu interview emu n'agenda mu maaso okubanga ate ayogera ku nsonga eyo. Yamusabye obutamwegayirira wabula okumuleka buli kimu akireke nga bwe kiri. Kankuwako katono nnyo owulizeeko ku bigambo byabwe ate oluvannyuma tweyongereyo. Ninawo help. Ninawo abanyambako. Kuba tobasobola weka. Kibeera tu exhausting. Salongo naye mwali ayambako. Ayambako. Okusitula. Nakavudde wala. Tubanga bitego wansi yadde bituufu. Ebyo byo nga weebiri. Kyobola ayambako. Tabadde mubi mu kuyambako. Badde ayambako. Osokolera aleka kyo kinkutteko nnyo. What happened? Salongo mayawukanye. Nga wabirabyo. Ebyo I don't want to talk about anything. Ebyo sagala nga wabirabyo byo. Nena abalongo tebayonkera bbali. Abalongo wabeera n'abazadde bombi mwana wange. Wadde oli maama wange lwaganirwa wozadde. Nakubire mama zina kituufu. Kyonna ekibeerawo andika nkubulye mwana wama. Kyonna ekiriwo ku nsi ya Mukama. Yonna gyakusiza eri mu mukoka n'atakutwala. N'akuwa omutima gwo kye guyayanira ezzadde. Tokkiriza sitaani kukuba mbusu. Sitaani ajja kubba kutta na kuzikiriza. Nsonyiwa oli maama wange olwannaalo. Sitaani ajja kubba kutta na kuzikiriza. Sitaani ayinza okuba eri akubbiye oleme kuzaala kufuna ssanyu eri. Ole mu bufumbo naye nga tofunye ssanyu. Mukama n'akuwa kyoyayanya omutima gwo kye gwali guyayanira baana. Tokkiriza sitaani kuziba maaso ate kubbako ssanyu lyo ery'okubanga ne taata w'abaana omulina. Kwegamba akuteeke mu ssanyu ly'abaana naye tomekwera mu ssanyu nga taata taliyo. Mbadde nsaba nga maama wange omulungi. Kyonna ekyatukawo ku taata byonna ebyabaawo. Ayose muwala wange maama omulungi. Ebyo byo tubireke nga weebiri. Ebyo byo sijja byogera. I know but say anything about it. Naye nga wabirabye weebiri. Personally siri muntu wa stand. Oli ayinza lowooza akabadi. I'm too real to have bubadi. I know you. Imayi nawe banga nkulabi. Sina budde bwe. Mawanga takukuba. Threatening bulamu bwo. Nkyagenda kutta. Muwala wange ambuulidde. Yes. Kiraga kino mwana alumba. Olaba nti byonna bisoboka. Buli kyonna ekyabaddewo kyonna ekyoyitamu. Bulamu weekiri. Naye nga weebiri it is what it is. I know. So kati abalongo benkana banga ki? Abalongo bambi bato sagana disclosing abanga lyalo. Yanzira so bakachi bowereza abantu abayisemu embeerayo obaddemu. Omuntu yenna omukyala yenna ayise mu mbeera eyo kuba nti tonafuna zadde oba ali mugiyitamu. Bangi bajja nnyo bambi mu inbox maze banga wuliki nkoze ntya. Esa okugamba nkwadde story eno otegeere byonna byolowooza okola oba byokozeeko nange mbadde nnina wempise. Saagadde kwefuula mutuukirivu golowooze nti kyajjo na silver plate. Yenno Father Chibi Katerega bwatyo yavuddeyo kubanga temunage abaako bubaka bwasibira abaana ab'obuwala naddala abalinga Pretty Nicole. Abaana bava abawala tubalingira mukunamira ensi
mukunamira ensi mwambala bute ate nga figeza musize z'omulembe nnyo n'olengera omwana n'atangaala tulinga minyolo naye tukulu natwangirigiri otubina tunatutangala naffe bafaadha ne mutulabiza emitwe tulina kulaba twagala bantu baanaye abavubuka mbone mwekuleku mubeere n'obuvunanyizibwa be a youth of substance vubuka mwenna abato oba musome ate onaaba osoma ate olimbya abasajja oba otubuzabuza oba ovaayo erangirira nti nze mbivuddeko nze Polisi Nicolo nvuddeyo eri kyenjagala njagala kufumbirwa tumaye muno kyekyo niwe oba ogenda muna Polisi Nicolo nze ngenze kusomera ng'ogenda ogira ki ng'ogenda osoma. Omukyala Phoebe ngali wamu ne Banzora bagenze maaso kubanga ati batukolerayo content naku zino ba creating a couple content naye nga video gye basembyeyo kola eraga nti omwami akoye ki kamera akoye okuvumibwa akoye byonna weewaawo abantu balowoozezza nti oboolyawo bino bya ddala naye nga kyolina omanya nti bano ba content creators era nga bangi bagenze maaso kubanga ati batabukira Phoebe ne bamuvuma omusajja mujje mu kamera walala wololo wiriri abamu ne baganzi nali nkwagana yotandise okuntama kwegamba mu bufunze bamugamba ajje bamuki mu kamera naye yabagamba nti kama mbaya ni mbaya nze n'owange wantutuvaawo. Omukyala no Anika Nsime yakyagendera ddala maaso kubanga ate confusing abo abamugamba nti tebakyamutegeera okuviira ddala kunyambala sense of style gyalina ennaku zino tebagitegeera naye nga naye agamba nti I'm here to confuse you paka kuwulira bubi. If you know me at all, you know that I know how to kubuzabuza. This thing I have put here is for people who follow me but don't know why they follow me, who want me to look the way they want me to look. But thank you so much. If you're watching this video, it's off my official TikTok channel. Meanwhile, ku mukutu ogwa TikTok waliyo abakyala abayina akabinja k'abakigeyigeyi group omuli ba Big Voice ba Justin n'abalala wabulaga bangi bamu ku bo bavuddeyo kubanga tebakonjera omukyala amanyiddwa nga Hadija Kigozi naye ng'agamba nti ku mulundi guno sijja kukibalekera era nga bulijjo bw'atakirekera bantu avuddeyo kubanga ate abanukula ngera kubanga ate omukusiibuza Hadija Kigozi mukadde kano kennyina bwentyo nkwebaza okubanga otambudde nange ate nyongera okusaba nti sigala nga wekomedewo tukyagendera ddala maaso n'empeereza yaffe mbadde PJ nga bulijjo. Right now I sign out. Kumbe kibaluma okubeera nti no hosting abantu kati nze njagala nabo bajjeko ku YouTube bagikoleko bakubire ku bannaabwe ku ssimu nti love mase wanje inze jasi oba inza onomwala mpozi yani inze Big Voice badde njagala kukyazaako ku YouTube channel yange njagala ndabeko ku energy bwetyo bakyala twe supporting tutula wansi notandika ku bringing mukazi munno down mu mulimu gwe kushigera tomanyi tonsikanangako tomanyi na jinsula naye ng'olyawo wefudda mmanyi mulekera ebintu by'okutuheetinga n'okutubiifinga kumbe emirimu gye tukola mugyegomba naye ng'ate temugisobola. Naye nze kambabuulire ekikono kye munkubye mbeera mwesinga kati nkita kubanga ekikono kye munkubye singa kino ekintu naliwa kita singa nakitadda kuba baanamwe nga munkubye ekikono kye munkubye singa eno gemu naliwa givaamu singa nagivaamu da naye bakwano temumanyi kye mulwana nze siyenza omuntu gwe muyinza okumala ganyigiranyigira bwe mutyo mutooke nzijukira waliwo saga ya douche nendaba omusajja omukulu bamuyita Edi Meza yange atudde ku live ng'agamba oyo Hadija Kigozi kaweddemu ekike media tegenda kuddamu kukola omusajja omukulu nze mbatunuulira neŋŋana naye mmwe ate okumanya Edi Meza yaswala naddayo mu inbox ya Edi Meza yange nina ennamba gye musaba nga nina gayi gwe njagala okukyaza emulaga nti Edi Meza YouTube ekyatambula I'm still hosting and I still need interviews
byemukola tubiraba lwakuba nti no tusirika nze siyenza omuntu ajjajja ku live buli kiseera mbuno nzije ku live neetaleetale kubanga nze byensobola okukola mbimanyi olumu zijja ku live nenga akatimba gambe ki so simala gereetaleeta ku live ebyo byaffa simala gereetaleeta ku live ebyo byaffa mbuno simanyanga neeteeka ku live neekozesa live no kati mwabalowooza nti nno musobola okunvuma ne munvuma mbu nenkwata akazindalo nenkawumuza wansi mulimba. That is not gonna happen. Okujjako ng'asazeewo nengambo bakati Hadija kangende nkube ku kyeyo kankyuseemu bino kambireko oba binkoze bwe biti ne bwe biti. Naye nammwe nze kye mbagamba mujja tukole mulekerawo okumpala n'olwa YouTube. Muli bakazi nga nze mukere ku makya mukwate akazindaalo mujja tukole situka busitusi okere ku makya okwate kamera nawe ogigule ojja ku YouTube tukole awo osooka otegere YouTube haso gyerina olekerawo okukola ki okwogerera YouTube. Nabalabye nga bantaginga nga bagamba nti n'olwokuba nga gayi yansharingira news za Nicole mbuno nga balowooza mbuno oba nnyinza okubeera nga nze yazitadde nze byo sibikola news saaziraba saazibikula nazibikula kozi nze saalaba bwerere bwa mukazi munnange ge mazima sisobola nze bwe mba njagala kulaba bwerere bwa mukazi nteekawo obuteesi ndabirwamu nga neeraba naye simanya bampereza news simanya zibikule era nze n'omuntu ansindike nze okuva lwe bampereza ekifaananyi kya Isima omugenzi jjajja Ichuli Allah mwejjana nga Isima ali mu kitaba ky'omusaayi n'enkibikula nga simanyi mu butuufu simanyi kigenze mu maaso siina kye mmanyi nti oba Isima afudde wallahi bila sitaggwe nti Allah yantonda saabubikula ate nze sobola kulayira ku linnya lya Katonda kubanga abantu abamu balowooza babeera bononefu n'abalala bononefu kati mbwe mbubikula bungase eki nze okuva lwe nabikula vidiyo ya Isima ng'ali mu kitaba ky'omusaayi ekifaananyi nga bamusse ng'ali mu mmotoka lwe lunaku lwe natalinga on gundi mu WhatsApp ng'ebifaananyi tebisobola kwedownloadinga automatically. Osinziira okwanula app yaffe eya Airtel okusobola WhatsApp yatolekera ku ne Duncan. Gibaleko seo Duncan. Kale nawe gibaliko. Ono yogerako ne King of Shadow ku TikTok omumanyi? Ani? King of Shadow ku TikTok lyenkozesa. Okay. Yamenta leero. Kunyambyo kya leero. Mwana gwe mbadde wano ne bankubira essimu ne bambikira ne baŋŋamba Manisa bambira te ompeya amabugo. That's bambira Tamvira tekisobola kubeera nga kiyamba mwene ensonga. Ne lwaki? Naye tekanneetegerezeko koko wano ndabe oba tusobola okubeera nga tukola waliwo ku services zaffe. Olwedde manje emitwalo 10. Samubi tola kuzizompeeko